mpuuga mpuuga 2026 mpuuga 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 2026 mpuuga nti ebyaddala 2021 twageera mu kibiina kya NUP nga tulowooza nti ki naye tugenda okutuuka eyo nga teri waaka kati tuleeta waffe kati nti considering the idea of fronting former leader of opposition Mathias Mpuuga bakulembeddwa Mike Mabike Lubega Mukaku yavuganyako ne ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga bagambye nti tuleeta waffe kaakati kye yakoze mu palamenti nga loopu mwakirabye yabadde wa ttabu nnyo kati gwe tuleeta mumanyirivu byakola bitegeera tuleeta Mpuuga 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 2026 mpuuga 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 2026 mpuuga oba kakodyo oba kasuka jjinya mu kisaka Honorable Mathias Mpuuga nga taliiwo bwe byawedde abamawulire bagezaako okuloonya mwami Mpuuga ng'essimu teziriiko bano bamaze okulangirira nti baagala okumuleeta 2026 naye essimu nga teziriiko ye mwennyini omukolo nga taliiko ow'ekitiibwa balaka ki kati kyekibuuzo ekiri awo tannanyega bamugamba tukuleeta tannanyega nkuzizzaayo kemabega omwaka 2021 ba DP Block bano abaagenda maaso n'okweyunga ku kibiina ekya NUP mwalimu Moses Kasibante kakati Kasibante Moses essaawa eno y'omu ku batunuza omudumu mu kibiina ekya NUP naye 2021 yali omu ku baakuloosinga ne bakyala ekibiina ekya NUP kimuunyira ziizi akaseera kano Mathias Mpuuga Nsamba y'omu ku bajja 2021 akaseera kano atuliriza n'ekifo kye baamuwa ekya VP kyamugibwako n'obwa leader of opposition bwamugibwako Muwanga Kivumbi akyali wa kibiina kya National Unity Platform naye ranga nti munda muli Honorable Mpuuga ye tiimu Kenneth Pokakande y'omu ku baataafuna bifo nga bazze mu NUP ekyamunyiiza ennyo kubulidde 2016 baali ba go forward 2021 ne bayingira ewa Kyagulanyi Robert Center mulaga nti tutambule kaakati 2026 DP Block obamanyi DP Block be banna DP abeekutula ku DP ya Mao be banna DP abeekutula ku DP ya Mao era bano ba DP Block bafuna obutakkaanya mu kibiina ky'abajjajjaabwe kibagamba nti omukulu yali akiwabya bebaani ngenda bakubuulira kati okuva lwe beekutula ku DP ekulembera Norbert Mao bazze beeyunga ku bibiina ebyenjawulo n'emikago ba DP Block benkunyonnyola bazze bakola ki nga beeyunga ku bibiina ebyenjawulo n'emikago imbu awabeera essannyalaze bwe bakola ki bwe bagenda n'ekyo kituufu mu mwaka 2016 DP Block yeewunyisa buli muntu bwe yasalawo okuleka Dr. Kizza Besigye neewagira Amama Mbabazi owa Go Forward DP Block nsoose bakunnyonnyola obategeere 2016 basulawo opposition bagenda ne Amama Mbabazi yali yawukanye n'ekibiina kya NRM ne bagamba ono eyakava mu NRM alabika yamanyi bwe tuwangula General Museveni tebyatambula bulungi yadde omulundi ogumu n'akatono akalulu k'omwaka 2021 nga kasembera ne beeyunga ku Robert Kyagulanyi Center mu DP Block mu bufunze beebo ne ogenda kwongera obategeera kakati